baganda bange eno video gyenkoze olunaku lwaleero eyinza okunviirako okufa naye ngenda kwogera mazima. Kansooke n'okwebaza mwenna abanjagadde ne mulaba komedi wange ne munsindika okutuuka nga nsobola owulikika. Kino kye nali nnoonya kankibanyumize leero. Waliwo omugagga mu Kampala bamuyita Kalimirigi, omu ku basinga ssente mu ggwanga. Yatutwala atulabirire nga tuli bamulekwa. Naye bye twalaba ewuwe bitiisa. Musajja mubi, musajja akoze ebintu ekika kyange ne famire yange n'atutuusa ku age. Yazanyira ku bamama bange. Before that abakazi be bonna bamuzaalidde abaana bonna ba ending up balaluse, abakozesa ebintu, abatuuzaamu ebintu. Kati munnange wekyatuuka ku basisita bange ffe twali buto nga tusobola balwanirira n'abakabasanya nga baana bato, kugamba baana bato nga ba primary. Olwokuba twali bamulekwa tetulina bugerezi. Ekireeta Kalimo tuyamba yali akola ne taata waffe afa. Abo abakabasanya obwana obuto batagetinga families ziri wiiki nga temulina mugenda kuddukira kukaaba. Nange omusajja n'akozesa basisita baffe nga tuli bato nga temunawe mugenda kuyombera eri abantu bagamba bano abaana bamulekwa abo batuuse emikono gyo bagenda afuna education ennungi. Wali ogenda soma kingo manyi nti ssente z'oliko oba bitulenze baganda bo. Musajja ekizeeyi mu myaka 6 kuva namulaba nga ani muto abadde muzeeyi paka kati waali ate akyabikola. Kale wakabasanya abato bange Kalimirigi nali muto nga sina kye nsobola kukola, kati nsobola okwogera. Kimanyi okunzita kyangu gy'oli okwatagana ne gavumenti bakyalibo babbalamu pulezidenti oyina ssente toyogerwako naye ng'ebintu by'okola bibi ge mazima. Basisita bange olw'okuba kati olaba bakuze balinayo obwana kati obatadde ku kisenge oze obagulirira obawa amamotoka tebabyogera mu bantu. Kati otuuse nga byonna makinga sure oteekawo embeera bibule bisaanewo babeere nga bakuniidinga golooza oli Katonda. Kati otuuse nti oyagala n'abaana be tuzadde nabo bakabaasanya embwaggo olw'okuba oyagala kubeerawo ogenda komawo okusinga life z'abantu. Kalimu kati ojja kunzita nze kisinga n'okunuma kwe kubanga weegatta ne mukulu wange n'omuteeka mu tripu za Dubai. Simanyi ndi musiru tategera oba obaloga, nze simanyi. Nze nakweyawulako nkyali muto nalaba ebikolwa byo nga sijja sobola kubeera kumpi naawe kubanga okwasa obusungu omuntu atuuka n'okwagala akutte ggwe. Abantu besse ewaffe jjajja wange yeeyokya muliro olwa bintu byebyo oba ssente ozijja mizimu. Bantu beewadde obutuwe waffe lwakubanga ggwe. Naye bano abaana abato tojja bakwatako. Obama muganda wange omukulu baatuzaala abaana bana, abasisita 2 abalenzi 2. Bannaye ramusirize na famire yange batuyita Ramesh n'erinnya lyange leero akawunti giterezezza. Gamazaala eno evidiyo yange enza okuba nga esembye mu ndabe naye nga kyentegese emboozi zikwatagana ne bwana Kalimu okukabasanya obwana okuviira ddala ku myaka 4 weeziri ne bananzijjawo zigenda kujja ziyiike ng'enkuba neetegeka. Banne buli abadde anjagala nyamba otambuza message. Kalimu tagambwako takwatwako olw'okuba mugagga munnaye ate alina ebizimbe mu Kampala. Njogera ku oyo bantu tebamanyi linnya lye na feesi ye bamuyita Kalimirigi Nyini Imperial Group of Hotels, Nyini Kotoria, Chamtawa, Greenland, Imperial Royal, Grand Imperial Resort Entebbe. Alina eby'obugagga bingi naye ebintu byakoze abantu tekirungi Katonda naye Katonda tali asamanya. Kalimu obonaabona n'otusinga olina just sente n'embwaggo olina kansa obonaabona buli lunaku lw'obulamu bwo teweebaka tolina mirembe weebaka ku baana bo boozadde va ku ffe nti watulera bulezi ababo boozadde n'obakabaasanya. Simanyi na kyakugamba kubanga gavumenti yondaba
era mwabagaga muyitawo kati Judge Kigota manyigwe Kalimu oli under protection nze binsobera bala motumanyi kuvanga tuli baana bato oyo musajja omanye ebintu byakola oyina ekitiibwa kati mu government tosobola vaayo n'okikwata ekisajja ekyo ye presidenti ye Kalimu nawandika dazi email ku buli embassy eri mu Uganda wano olowooza oyinza okugenda newe kweke Dubai bonna bakumanyi nti oli mukabasanyi kati newonzita naye nga nze kyensinga okwagala ekikulu tereza ensobi zo nze nkusabira buwangazi obonebone ku nsi otuuke paka ng'oli ku wheelchair nga toyina makulu tosobola kweriisa kubanga olwedde wabitandika tambula obunyawe n'amazina essente oli awo life ye kubonyaabonya weekoowa wavaako nze sikutya ate newona nzita tujja kwesanga mu geena mba nkusooseyo busoosi onatta bameka ye bookoze ebintu nga bangi just nti fe abali mu kuvaayo okwogera akafamire ka Ramesh naye naffe era ogulira abaganda baffe abalala bakyuse ogwo Obama tereera ono tulwanjira sitaani oyo sikyaliiwo ajja kukuwa $210,000 tezikugasa ayagala muwalawo ate naawe olw'obusiru omututo omutadde mu nyumba ya Kalimu e Summit View golooza agenda mumulekerera abeeyambuliramu amussaamu ebizibu bye yayongera kuwangala akabeerawo akasajja ako bannaye Kalimu ejjoli kasajja kali emisango gibadde abantu bajja bagiraba bigenda kutta onyize buli famire gy'owasizzaamu zonna ozivuluze nolowooza gugenda afuuka jjinja ku nsi ye n'onaaba protected neno government enaddako gimanyi ngolooza oli safe nnyo Kalimu nawe bajja kukunyiga simanyi otuyita Livembu tuli just useless we are just numbers tujjuza nsi katube naye naffe tuli bantu togenda tuttanga tusirike togenda kukabasanya obwo bwana nga tukulaba tukuleke olw'okuba oyina ssente money talks foolish money ekaggo oyina naye naawe weegomba okubeerako mulamu ŋŋanza obonaabona buli kika ky'obulwadde gwakirina mu mubiri gwo kansa buli ssaawa dakika 2 oliba oli kunnyonyogera Nairobi weetuli